okuseka okususse oteeka okutyekyemuka okutyekyemuka omuntu n'aseka n'olubuto ne luseka n'emikono yenna najja n'amaziga kubanga ojja kuba wakayingira esswala era oddemu oseke ng'ojjukidde kali akagambo. Kati ebintu byonna ebijjawo khushu' mu ssala biyingira mu hadithi zino qiyaasan olw'ensonga nti esswala ezimbiddwa nnyo ku khushu' ziddemu zombi. نعم. والمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام tokkirizibwa kuyingira ssala ng'emmere ezze naye tugambye nti ekyo kibeerawo nga si yenkolayo bwekiba kiguddewo obw'olumu ne bijja bikwatagana wakati w'emmere n'essala sooka emmere yo. Tusanga muntu kati waliwo emizikiti egimu nga kubaako bu restaurant atudde ali ku kikomando kye duniya wallahi yawmul qiyama etuuse bantu bali mu kusalo nali mu kulya allahu akbar ye ani anayingira ejjana nedda muleka ali ekikomando kye ajje mu ssala ng'atebenkedde naye tugambye nti kiba kiguddewo bwalumu so si bw'alaba essala etuuse ng'aliko ate atumye emmere ekyo kibaawo nga kiguddewo bwalumu. Lwaki batuganye okusaala ng'emmere etuuse khushu' kitaataganya khushu' wala wahuwa yudafi'uhu al akhbathan wadde okubanga olina akhbath ebbiri long call ne short call abiganye agaana yaani sallallahu alayhi wasallam. Naam. Kakati omumanyi w'ekitabo Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi eyavuddeyo ate agenze ku al-awqat al-manhiyu an ebiseera ebitakkirizibwa kusaaliramu agenze ku biseera ebitakkirizibwa kusaaliramu waliwo ebiseera ebiri haramu okusaaliramu essala nga baada subuhi nga baada al-asr ebiseera ebiri haramu okusaaliramu biyitibwa al-awqat al-manhiyu an ebiseera ebyaziizibwa okusaalirwamu essala. Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi emmunyenye ya umma ezaalibwa e Maqdisi eri mu Palasitayini kati ate waatututte wabula bino ebiseera bye tugenda okulaba ebyaziizibwa okusaalirwamu ate waliwo esswala ezakkirizibwa ate era nazo ozisaaliramu. Biseera biri haramu okusaaliramu esswala nga bwe tukimanyi ffenna nti shariya amateeka ga shariya tegalinga mutayimbwa galinga bakyayina mu kugonda very flexible gagonda nnyo bakugamba nti kino kiri haramu tuli ffenna kino kiri kiki haramu ate nibaga nti naye ate bano bakkirizibwa ekikola amakulu gazzemu ne gagonzaamu. Bino ebiseera bye tugenda okulaba biri haramu okusaaliramu naye ate mulimu esswala ezakkirizibwa ezisookera ddala zo 5 zo zikkirizibwa okusaaliramu ebyo ebiseera eza faradha zo teziriko ebyo eza faradha teziriko ebyo endala mulimu eza sunna ezigwawo kati kiri haramu okusaala nga asuli ewedde tugenda kuziika salatul janaiza ekkirizibwa yo n'asuza omufu salatul janaiza ekola ki ekkirizibwa waliwo zibayita as-salawat
dhawati al asbab ez'ensonga ezo zisaalwa ez'ensonga zisaalwa kati nga salatul kusuufu essola y'okusiikirizibwa kubanga ye egwa bugwi enjuba esiikiriziddwa tusaale so si nti ate kano akaseera tebakkiriza kusaaliramu ya nsonga enjuba ekoze eki esiikiriziddwa nabye tugamba salla sallama kasita mulabanga enjuba esiikiriziddwa muyimuke musandike okusaala tetujja kugamba nti ate tulinda akadde kaggweko tahiyatul masjid ya nsonga yo woyingirira mu muzikiti yo teriko kadde yo eri kigambo eki tukasoyingira omuki omuzikiti kati waliwo eswala ez'ensonga nga zaate zo teziriko ebyo obudde bwonna n'omuntu abadde yeebase oba yeerabidde eswala najjagijjukira wagijjukirira bwe budde bwayo ye nno badde okimanyi nti omuntu eyeebase eswala nemuyitako wazukkukira aba tagiriwa bwe buba obudde bwayo ye aba taliwa kubanga okuliwa kiriko oyo ng'adde amanyi ibada nemuyitako abadde atamanyi bwe buba obudde bwayo. Ninayo akaboozi kange akentera okunyumiza abantu bange emikwano gy'okulusegere kantukako edda neebaka ennaku 2 nga simanyi nga ndaba ngaebasa essaawa 4 naye nga neebakidde ennaku ezi 2 wabula nga ekyali ekyenjawulo enjala yali ennuma oluluma nga sirufunanko bukyanzaalibwa nali Buwarabu hijja gye nasooka okukola mu bulamu bwange twalinawo omugenzi Sheikh Abdul Hakim Sekimpi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nasolanga naye mu ruumu emu kati hijja bwe yaggwa ne balinnya ennyonyi bakomewo eno nze nenzirayo bwe twali tusomera ne ngenda mu ruumu yange natukasanga 7 gw'ekiro e Madiina ne naaba bulungi nensibawo ne neebaka lunaku lwakuna nga neebaka mpummule enkyankeere ngende mu Juma nazuuka ku lw'omukaaga ssaawa nga 3 neebaka ku lwakuna ssaawa nga 7 nenzuuka ku lw'omukaaga ssaawa nga 3 ez'okumakya nga subhanallah nesubuhi yampiseeko nga nakoye nnyo nenyanguwa nensala subuhi ng'enjala ennuma nengenda tufunira breakfast nengifuna kati neneteekateeka ngende mu Juma nengenda ku muzikiti nekola byange sunna zange neninda kutuba bakima bukimi swala nembuuza omwami nti nga tebasomye kutuba nantunuulira bwati nanga nti alyawm sabt leero lwa mukaaga ebirowoozo bye nnafuna ninga Ejuma nagisaaliddewo nendwawo okuba takbiira nokola eswala egenda mu maaso nensooka nyingira eswala naye eswala gye nasaala simanyi Allah yamanyi kubanga nasaala eswala nga ebirowoozo biri wala nnyo 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 ngenda okumaliriza nga okuva we neebaka luli saasobola kukola ki kuzuukuka Ejjuma yonna nagikuba bukubitulo paka Satadde makya ssaawa 3 nakimanya nti neebase nnyo olw'obukowo ekyo sigenda kirabira obulamu bwange kati nenziramu eswala nenzikimu zijja eri subuhi y'olwokutaano nenzireeta mpaka wa omuntu nabbi gwatugamba nti man naama ala ssala au nasiyaha omuntu weyeebaka eswala nemuyitako aba taliwa obwo bwe buba obudde bwayo olw'ebifaananyi entimbe z'ebifaananyi ng'okwebaka leeti mboozi si gwe bagamba oyo kubanga oyo yaba afuuse ensonga y'okkeerewa ye kennyini yaba afuuse ensonga kaakati mu hadiisi eno gye tuliko eri mu maaso gaffe eraga ebiseera ebitakkirizibwa kusaalirwamu sala al awqat al manhiyu anha. Abdullah ibn Abbas muganda wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nzaalwa mu kibuga Makka al Mukarrama ba Luganda ne Nabbi kubanga bakitaabe ba Luganda muvuka muto nnyo nnyo. Naam, bitegeeza nti
abasajja baatuwa obujulizi baali basajja basiimu era nga n'omu ku babakakasa ye Umar ibn al-Khattabi amakulu bano abaatugamba bino twali tubakakasa nga tubeesiga era nga tubaagala nnyo. Shahida indi gamba nti bino ebisira byetugenda okubagamba nabbi yatugana obisaaliramu twali tubakakasa nga n'omu ku bakakasa ye Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu abeesiga amakulu batugamba mazima. Naam. Nabbi yaziiza okusaala nga subuhi ewedde mpaka ng'enjuba evuddeyo. Naam. N'akaseera akokubiri nga asuli ewedde mpaka ng'enjuba egudde. Nabbi yaziiza okusaala nga subuhi ewedde mpaka ng'enjuba evuddeyo. Okuvaayo kwayo okuliwo nga qaidu rumh, ekigero ky'effumu. Effumu lirimu emiteeko ebiri kubanga effumu balikola ne liwanvuwa. Kati effumu lyayogerako ekigero kyayo nga tebannaliwanga. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebifaananyi ebisinga bituwera nnyo mu bintu ng'ebyo bye baali bawangaliramu? Amanyi ffumu, amanyi busaale, amanyi misege, yali musajja mulunzi, yabeera nnyo mutale. Kati ebifaananyi ebisinga bitusiigira mu ebyo ebintuntu. Effumu lya miteeko ebiri, eriwange n'eritali liwange. Lyayogerako wano eritali liwange kaba ng'ekibatu kino, kaba kampimpi bwe kati, tekaba kawanvu nnyo. Kasita enjuba the ball, omupiira gwayo guno guvaayo eri wansi, nga wakati ku bboolo eyo ku njuba n'eno gyevudde waliwo akantu akenkanankana ng'ekibatu kino, kiba kitegeeza kati obudde bw'okusala buguddwawo, nga salaatul ishraq, salaatu edduha, nawe sunna z'endala z'oyagala. Naye bwe kiba nga subuhi ogimaze, awo wonna wonna tewakkirizibwa kusaalirwa sala mpaka ng'enjuba esituse. Kyategeeza sallallahu alaihi wasallam. Akadde akookubiri baada al-asiri, bw'omala okusaala salatu al-asiri toddamu kusaala sala yonna mpaka ng'enjuba egudde. Awo wonna tewaliwo sala, okuggyako nga ze tukonyeeko nga tahiyatul masjidi, ya mufu, kusiikizibwa kw'enjuba ezijja zigwawo bwe zityo nga waliwo obwetaavu bwazo. Naam. Naam. Abi Sa'id al-Khudri, amanya ge Sa'di bun Sinan bun Sa'di al-Khudri muna Madina radiyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri sahaba mukulu nnyo era musomesa wa ummeno radiyallahu anhu wa arda, ate nga mulwanyi namige, omu ku balwanyi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ab'okulusegere. Atugamba ti Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama era azimu nalita ebisira bwe bimu, la salata ba'da subuhi. Naam, soma ku muzinda. La salata ba'da subuhi hatta tartafi'a ash-shamsu wala ba'da al-'asri hatta taghiba ash-shamsu. Era bye bimu, la salata ba'da subuhi hatta tartafi'a ash-shamsu. Tukkizibwa kusaala nga subuhi ewedde mpaka ng'enjuba esituse, ekigero ky'effumu. Era wala salata ba'da al-'asr, era tukkizibwa kusaala nga asiri ewedde mpaka ng'enjuba egudde. Akaseera akalala, idha kana ash-shamsu fi kabidi sama, akaseera akalala kal haramu okusaaliramu idha kana ash-shamsu fi kabidi sama, nga enjuba eri wakati mu ggulu. Jjukira nti enjuba bw'emala okuvaayo ekigero ky'effumu, salaati duha ng'eyingirawo.
ng'eseeya egguka mpaka sanga mukaaga gwennyini ogw'emisana, enjuba kasiteetuuka wakati mu ggulu nga bw'oyimirira bw'oti ekisigizo kyo kirinnyamu, awo tewakkirizibwa kusaalibwa. Tokkirizibwa kusaala ng'ekisigizo kyo bw'olinnya bw'oti okirinnyamu kyonna nekibuliramu. Ako akaseera kagaanibwa okusaalirwamu essala yonna. Essala ezimu ku ssala ezirina obudde obuwanvu salaatu duha, etandika ng'enjuba evudde ekigero ky'effumu yessaawa ng'emu dakika 10 ndowooza, oluusi zaawukanamu mpaka 6. Essala ezikyasinza okuba n'obudde obuwanvu ze zisinga ogayalirirwa, nga mu ssala zonna ng'ozigasse eza subu, eza farada n'eza sunna, esinga okuba n'obudde obuwanvu ye layiri ey'ekiro. Eyo ye kabaka w'okuba n'obudde obuwanvu, kubanga etandika nga magharibi nga isha ewedde n'egenda mpaka kwazina subu. Yalina obudde kiro kiramba. Buli w'omala okusaala isha ne sunna yaayo, salaatu layiri yetandika ekuba mpaka bwe banaazina salaatu subuhi. Yekyasinza okuba n'obudde obuwanvu zonna ng'ozigasse eza farada n'eza sunna, ate era mu zonna ng'ozigasse yekyasinza ogayalirirwa. Abawalimu n'abatali ye nno ekitwatule ku bawalimu ne gujja bagira, abawalimu bagayaavu nnyo ku salaatu layiri, ofundako ne bahaaji. Nze ntwalamu bahaaji naye omuwalimu be bakyasinza ogayalirira layiri, ate nga yesinga obudde obuwanvu. Bwevaako ne kuddako salaati duha mu kuba n'obudde obuwanvu, bwatetemeka ssaawa 1 paka 6, ena essaawa 5 namba ziri awo. Tuli fenna naye egayalirirwa nnyo 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 nnyo. Kati enjuba bw'evaayo ekigero ky'effumu, duha ng'etandika, ne tutambula. Bwe mala okwesimba mu ggulu, ate akakadde kaba tekakkirizibwa kusaalibwamu mpaka ng'emaze hatta ba'da zawaal, ng'emaze kasitulaba ng'esigizo ekitandise okuyitamu bwe kiti, awo nga tutuyingira dhuhuri, ng'ate kikkirizibwa okuba nti tusaala. Naam. والصنابحي agamanya gonna galeese awo ge gaabali bye yatugambye shahida indi rijaalun bonna basahaba bali awo okugjako asembeeyo assanabihi oyo taabe. Era agambye nti walam yasma min annabiyi sallallahu alaihi wasallam, teyawulira ku nabbi oyo, kubanga sanabihi taabe ava Iraaka, yali ajja e Madina okusinkana nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi naafa ng'ebula ennaku 4 omwami yatuuke Madiina, era yatuuka okuzika kwa kaggwa. Ajjukira nabbi we yafa yakeeriwa okuziikwa, naye n'okuzika asanga kuwedde, kubanga yali akyali mu ddungu wakati awo. Nabbi naafa sallallahu alaihi wasallam, nabbi amala ennaku 3 matannaziikwa. Kati ate nagenda otutuuka nga baziise eggulo, n'atafuna suhba, ekitiibwa ekyo tayita eyo teyagifuna. Assanabihi, amanya ge Abdurrahman Assanabihi,
musajja mu Iraq era omu ku batabi abazite nnyo kubanga kate ayingire basahaba kabula kata abeere mu basahaba n'atafuna tayito eyo basahaba kubanga tayito eyo eweebwa omuntu ng'alina ebintu bisatu ekisooka nga yalabako ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinza okuba yali muzibe naye nga awulira eddoboozi lye nti kati ayogera ni nabbi ekisooka ekyokubiri n'amukkiriza bye yajja nabyo kubanga gwali owuddeko ayita abi lahabi sahaba nti sahaba abi lahabi ku lwaki yamulaba naye yabiwakanya kati ennyinga ey'okubiri eba emugyamu ekyokusatu n'abifiirako ezo ennyingo ssatu emu bwevaako eyo tayito tebagikuwa kati asanabihiyi kate afuuke sahaba naye yasangiriza nabbi akafa mabega ennaku nnya olw'okukerewa keyakerewa mu ndungu n'entambula zaabwe ez'obulogoyi akulogoyi kakuwe mulina okuwummula kyava wagee nti wasanabihiyi walam yasma min annabiyi sallallahu alaihi wasallam tayawulyako ku nabbi kigambo nakimu naaba nga teyayingira mu batabe teyayingira mu basahaba wabula n'afuna bufunyi mukisa okulaba basahaba bakulu nga Abubakar era yali mukwano gwa Abubakar Siddiiki nnyo kubanga agenda otuuka nga Abubakar bamaze omukwasa eddamula nga yamiri yalize mu ntebe ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati sanabihiyu ne Najash Uwais al-Qarni basahaba batabe abakulu sanabihi Najash Uwais al-Qarni lwaki Najash naye asembera nnyo bw'atyo anti naye kataati ye yabulako nnyinga egi kumulaba kubanga baali wala teyamulabako naye yamusomako n'abikkiriza era n'abifiirako era ne nabbi n'amusaalira sallallahu alaihi wasallam naye talina tayito ya sahaba abatabe kuba teyamulabako Najash ne Uwais al-Qarni naye bw'atyo yamusomako abo nabbi abogerako n'amannya naye tebaafuna sokuba kuba tebamulaba baali wala Uwais al-Qarni yali Yaman Uwais al-Qarni yali Yaman kati abasahaba tabe bakulu sanabihi Najash Uwais al-Qarni kati noita Hasan al-Basri ne Sa'id bin Musayyab Muhammad bin Sirin batabe abakulu abakukunafu wabula enkalu n'akaleega biikya kali nnyo ku Hasan al-Basri ne Uwais al-Qarni wali enkalu bwe bali barankinga nga bwe tukimanyi nti basahaba Abubakar ye namba ki kati mbatagaani namba 1 abo bagamba Uwais al-Qarni abo bagamba Hasan al-Basri paka bale bakinyonyola nti mu irimu Hasan al-Basri ye namba 1 ate mu zuhudu ne ibada Uwais al-Qarni zuhudu ne ibada Uwais al-Qarni niye ekikulu ennyo bonna batabe era babbeeyi Hasan al-Basri muzibu nnyo mu irimu talumikako rahmatullahi alayhi ate Uwais al-Qarni ye teyagazibwa nnyo mu bya irimu ebyo naye mu ibada ne zuhudu ate nayina kategori ye ba Muhammad bin Sirini Khalid ibn al-Walid yabaleeta Khalid ibn al-Walid yabajja Iraq bali bagenze basomesa bayibuli bali bagenze mu tahfidh kubanga Khalid ibn al-Walid bwe yawamba ebitundu bya Iraq olutalo luwedde atambulamu yeetolola ekitundu kye bawambye n'agwa ku ssinzizo nga ddene naye nga lisibe ne bamenya enzigi ne bayingirayo okutuuka nga waliyo obwana obuto nga bungi n'abasajja bakadde babiri
n'abuuza abasajja bakadde kikimwe n'omukola ki bano abaana tubasomesa injiiri bajja kubeera bafaaza bapasita gye bujja tuli fenna ebisulo system ng'ensengeke bali we baliira bali gye basula ono kuzannya ono kusoma Khalid ibn al-Walid yakola ekintu eki yajja mu bujja bakadde n'ateekamu bahafidhu al-Qur'an system n'esigalawo yennyini bano bali bazze okukwata injiri ne bakwasa ate kiki amafumbiro yagalekanga bwe gali ebisulo system nga bwe badde etambula ew'okuzannyira najjawo abasomesa ba injiri n'asaba batahfidh ebyo ne bisigala nga bitambula kugenda mu maaso kwe kufunayo abasajja abamanyi ate abalala Ishaq bun Rahuya Muhammad bun Sirin bavamu eyo mutendekero eyo tahfidhu injiri nefuka tahfidhu al-Qur'an abakuba mutabuli kuwaliro byonna mubimenye mubikumeko omuliro izo shaitani njerere ye system yagirekawo obulesi naga mundete bahafizu abo ntule wali abazeeyi badde batuula n'amanya tiyagakyusa ag'abaana basingaza manya gaabwe kitabo kiyakyusa ebadde injiri nefuuka kiki Qur'an al-Karim netujjamu abamanya ate abalala era ne bagasa umma tuli fenna era baleeta kisiyo ngaga nti okumanya obusiraamu temulimu irihabu nebyo ebitujju naki abo wandibadde oga nti yandibadde abatana abamalawo teyakwatako wadde oluyi abuuza busajja bakulu kino ki ekigenda mu maaso wano bana abaana mukunganya baaki bazze ku tahfidh injiri tuli fenna netufunamu abamaanyi ne mukuwandiika ebitabo ne mukusomesa umma ilm oyo bamutanga Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa ardah as-Sanabihi amanyage ya Abdurrahman as-Sanabihi musajja mu Iraq tiyasula kufuna tayito ya sahaba kabula kata ajifune جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب eno hadithi bannafiqhi bajibasimbirako nakakongo era yitibwa baabu qadaa'u salawaati alfaa'ita engeri gye tuliwamu eswala ezituyiseeko nakakongo bamusimbirawa olina kusookayo emabega olina kusookayo emabega n'olyoka osala mu maaso Jabir ibn Abdillah atunyumiza nti Umar ibn al-Khattabi ku yawmul khandaq mutawulul khandaq yajja ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yatuuka mu maaso ga nabbi n'atandika okuvuma abakuraishi fajaala yasubbu kuffaaru quraishi n'atandika okuvuma abasajja bajeemu bakuraishi era ng'alaga okunyolwa namugamba nti ya rasulallah nze gwolaba ne bannange sunaakusala na asiri paka enjuba bwegudde kati nga Umaru kimuluma tannasala salatu al-asr nabbi n'amulaga nti mwanange nange sinagikola ki sinagisaala wallahi ma sallaituha nange ngondabira wano Muhammadi wamwe sinasala asiri kakati faqumna ila Bathan netuyimirira mu katundu kebayita Bathan linnya lyakaalo bayitawo Bathan kali Madina munda
fatawaddaa watawaddana lissala nabbi naafuna wuzu naffe nafuna wuzu ne bagamba Bilaali magribi yali etuuse magribi yali ekoze eki Bilaali nayaziina okwazina kwa magaribi bwe baamala okwazina kwa magaribi ne basala aswiri bwe baamala aswiri ne bazaako magaribi nziramu Bilaali yayaziina naye nga adhaani ya salaatul magaribi kubanga time yali yaki ya magaribi bwe baamala bonna bali tebannakusala salaatul asiri ne basala asiri bonna bwe baamala ne balyoka bazzaako magaribi ekyo kyebayita qadaai salawaatul faita tuliwa tutya eswala ezatuyiseeko osookayo emabega n'olyoka oddako ey'omu maaso naye kirimu amateeka gakifuga bano be twogerako bonna baali tebaasadde aswiri tuli fenna ekyo kimu ekyokuli ojja kusanga nga mmwe temwasadde naye ffe twasadde ey'emabega ojja tuba ku masigidi nga bo basadde magaribi bagenda kuyisha nga gwe tunnasala magaribi ate awo kyawukanamu twalaba nti ibaada nannyini biseera bw'aba atandise ate akulembezebwa ku ibaada tali nannyini biseera kati singa osanga isha eyimiriddewo toganyize sinasala magaribi kansooke magaribi nnyinimu ayimiriddewo ate awo osooka eri mu tayimu waliwo okujja ku muzikiti ng'ebuli dakika 2 tusale isha ebuli dakika 10 tusale isha tonnasala magaribi awo osookanga magaribi tuli fenna osookangayo emabega naye bwe wabanga amaze okuyimirirawo ate osooka aliwo landlord fenna tukimanyi nti okusoma Quranul Karim ibaada ya bbeeyi naye batandika okwazinayimiriza kubanga ibaada nanyini budde akoze eki atuuse ezimu ku ibaada ez'ebbeeyi kusoma Quran ate adhan bwe bagitandika eyimirira kubanga kati ate oli yennyinimu oddemu omwasi byayogera ibaada nanyini budde akulembezebwa ate akulembezebwa ng'atuuse kasita atuuka akulembezebwa nnyo kati wano mu hadithi ya Jabir bun Abdillah al-Ansari na Madina atulaze engeri nabbi gye bayigirizaamu gye baliwo essala ezakuyiseeko tugenda kuziika lyantonde tuli mu Costa tukyama ku muzikiti tusanga tebannasala asiri naye nga bali mu kweteekateeka ffe tunnasala dhuhur tukkirizibwa nti tusaba imaamu atuuma eddakiika entono alindemu kima atuwa eddakiika 8 tusooke dhuhuri yaffe bw'aba akkiriza tusooke dhuhuri tugimale then tubeegatteko tutambule nabo mu asiri naye ate singa tukyama tusanga batandise asiri oledi bali mu ssala ate tusooka eriwo akantu ako katabula ogwe tafikihi kakongoliro kubanga bwe kakyuka bwe kati kadde eno bwe kakyuka bwe kati kadde eno olina okubwetegereza mu nkyukakyuka gye bukyukakyukamu tugaye nti ibaada nanyini budde akulembezebwa kati ng'omuntu ali mu ssala ghairi lmaghdubi alaihim najakuba omwasi taga nti alhamdulillah kubanga eri ogamba bwe yasimula n'ogamba alhamdulillah ibaada naye ate eri gy'olimu enyini budde eno gireke eno ekulembezebwa eno gy'olimu enyini kiki ninanyini budde oli mu ssala osaala ate owulira basalira nabbi sallallahu alaihi wasallama mbw ate kanyimirize nsooka ensalira enabbi eno ibaada gy'olimu ninanyini budde ekulembezebwa kweri ibaada nanyini budde akulembezebwa kasitaba ng'ayimiriddewo naye kati bano bali tebaasadde bonna salaatul asir era mu bannafiqhi awo bassawo omulyango baabu qadaa'u salawaati alfaa'ita omulyango ogw'okuliwa essala ezatuyiseeko osookangayo emabega ekyo kijja kunyuma nnyo nakutambula bulungi nga mwenna mubanjibwa essala y'emabega awo mwenna musookayo emabega naye gwe ojja kujjamu ffe tetunayo emabega neegi ffe tusala zaffe kati atuba otwegattako osooka eriwo
دم حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غابت الشمس. جاء يوم الخندق twagamba kwesa kigambo يوم خندق tekitegeeza nti olutalo lwalwanira lunaku lumu wabula ekyo kigambo kikozesebwa bukozesebwa so si nti olutalo lwali lwa lunaku lumu. Ghazwatul Khandaq oba Ahzab nam emu ku ssuula ezimu ku ntalo ezitasaaga, ezimu ku ntalo ezitakolaki ezitasaaga, era mu twafuniramu amateeka mangi, twafuniramu amateeka maki nkuyanja. Oli ajja kubuuza nti lwaki nabbi teyasaala salatul khawf asuli nemuyitako? Salatul khawf yali tennakulaalikwa kubanga yali alikibwa mu ghazwatu dhaata riqa. Mu ahzaabu wetwalwanira ahzaabu salatul khawf yali tennakulaalikwa. Wa idha kunta fihim fa aqamta lahum ssalata, eyo aya Allah ngaalalika essalatu eya khawf gye basala mu ntalo, kubanga wadde muli mu lutalo esswala ino ogenda mu maaso toyimirira. Naye wali mu ghazwatul khandaqa yali tennakulaalikwa, yali alikwa mu lutalo olwaddako lwebayita dhaata riqa. Lwaki tetulumanyi tetutakuliwulira? Ani yali awuddeko ghazwatu dhaata riqa? Batono nnyo, olw'ensonga temwali kuyiwa musaayi, bakwata bukwasi nseenene. Abalabe baatya, abalabe. Naye wadde ate wadde olutalo lwali bwe luto, kitegeeza nti n'abalwanyi bali mu mirembe, bali ku bunkenke bwebeekyanga ne bajjayo ebiso. Kati ne basala esswala ya khawufu, basala bali bulindaala ku mulabe, si kulwa ng'akwata akasaala. Wadde baali batidde nga babawambye naye era bakussaako liiso ki jogi, so si nti biwedde. Ghazwatul Ahzab erimu amateeka mangi, era Allah n'agiwa essula nnamba, agamu ne gafikka nawo n'agateeka mu nuuru. innama almu'minuuna alladhiina aamanuu billahi wa rasuulihi wa idha kaanuu ma'ahu ala amrin jaami'in lam yadhhabuu hatta yasta'dhinu inna alladhiina yasta'dhinuunaka ulaa'ika alladhiina yu'minuuna billahi wa rasuulihi fa idha ista'dhanuuka li ba'di sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah. Etteeka ly'okusaba ng'ovaawo nga bwe tudde wano lyali mu Ahzab, mu lutalo olwo. Etteeka Allah okussa etteeka bwe tuba nga tuli wano olina kusooka kusaba okuvaawo, lyakkira mu Ahzab. Kalunsambulire yavaawa okusima ogunnyo ogwo si gwe mulimu ogw'okusaaga. Jjukira eri nsi ya ddungu tewali mazzi, amazzi tewali, ebyokulya bitono, ogunnya gunene, okuba ekiti yeetaka wali kasupeeri. Waliwo abeemululanga nga batidde omulimu, waliwo abeesikangamu neyemulula ati ng'alinga agenda oba wali batidde omulimu. Allah n'akigaana, innama almu'minuuna alladhiina aamanuu billahi wa rasuulihi, abakkiriza abannama ddala abagamba nti bakkiriza Allah n'omubaka. Wa idha kaanuu ma'ahu ala amrin jaami', buli baba nga balina ennabbi ku nsonga egatta, lam yadhhabu hatta yasta'dhinu, teri kuvaawo mpaka nga maze kolaki kusaba. Kyokka bagenda okwetegereza buli eyeemulula yenna baali bamunafikuun, abati ekitiyo n'enkumbi baali bannanfuusi. Abakkiriza abatuufu tebavaawo, oba ennyo nti etutta keetutte, tuleke wano nabbi wa Allah mukasana. Naye ate okusaba okwo ffe twakwonoona. Sanga omuvuka baada isha ku muzikiti, baada dhuhuri sibatadde, teri agenda. Amrin jaami'i, ensonga ena kuba nnene eya umma, egatta umma yonna, nga nabbi gye yaliko basimandaaki etaasa umma yonna. So si nankani nsente z'amasanyalaze wano olaga wa sikutadde mwani abatadde ssebo, mbuulira abasiramu baveeko.
amrin jami'i, nsonga nnene ng'ey'okusima endaaki gye baali basima eyo yali nsonga nnene egenda kukuuma first family eya nabbi sallallahu alaihi wasallama, ekumiremu baminisita ba Abubakar, Umar, Uthman, bonna ttiimu ennene, bonna bagenda kulema mu kinnya ekyo, mabega wa kinnya ekyo, nsonga nnene. Ojja kugenda okumaliriza nga ku mizikiti gyaffe tokkirizibwa kusiba bantu gye tubeera, tosibanga bantu baleke kasita okola bw'ati gwe mwesayini, ne waba takoze bw'ati naavaawo muleke, kubanga tetuna amuri njamia, nsonga nnene zigatta umma. Singa bagamba nti twetaaga kusonda ssente za umma yonna mu Uganda, awo kiba tokkirizibwa kuvaawo nga tosabye. Abeemulula baali bannanfuusi, ensonga eyali ebaleetedde obuzibu kutya mirimu giri mbu bagirekere nabbi ababeesimira, naye basajja ba nabbi sallallahu alaihi wasallama nga basajja be mu mutima munda ne ku ngulu tebaavaawo. Abaavaawo babanga basajja be ku ngulu kuno naye nga mu mutima tebamulumirirwa, ate nga bye nifaq obunnanfuusi. Eryo etteeka lya kamu ahzab, ng'ekinnya kitabu kifuuse ekinnya, n'ensonga endala nnyingi nnyo 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 ezaaliwo mu lutalo olwo ze tuyiga Allah zatunyumiza mu Qur'an al-Karim. Soma yawmul khandaq faja'ala yasubbu kuffara Quraish sisobodde kusala asiri mpaka enjuba weegudde, mpaka enjuba ebula ku katono egwe situnnasala. Biki ebyabalemesa okusala asiri ng'ate omulabe yali tasobodde kubatuukako, kubanga omulabe bwe yajja n'asangawo oluwonko nga tosobola yasangawo oluwonko nga tosobola kulubuuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina abalaba abalala bali mu Madiina ng'ebannanfuusi, nga babba amawulire ne bagasumusa ne bagaweereza mabega wa luwonko. Bali abalabe abazze okumalawo nabbi ne umma gye bali munda muno mu Madiina mwalimu abalabe. Ate oluwonko telwamalayo Madiina yenna, kubanga olwe baatuuka nga balusimye nga terifo ebimu birimu ensozi, ng'ensozi zimidde nga bisenge nga tetera kuwalampa kugweri, ne balukumya ku nsozi. Era ebifo ebimu nabbi n'ateekamu litaaki nti wayinza okufuna amagezi ne basalira wano tekewo abasirikale bakuumawo. Nabbi ekyamufuula bize ku swala yalina abalabe munda nga nabo abeeraliikirira. Naye ekyewuunyisa waliwo omwami bamutanga Amru bun Abdul Wudd. Amru bun Abdul Wudd yali amanyikiddwa mu Makka, kubanga ajjukira abaatulumba mu Ahzab abasinga bava Makka, baakula ne bannabbi bamanyiganye, Abubakari bani beemanyi. Amru bun Abdul Wudd yali jeno nga talwana ne balwana, ye yabuuka oluwonko najja, yabuuka oluwonko najja n'ensolo ye yagizzayo livansi n'agivuga emisinde ne giggwayo n'esinzira n'erubuuka n'egwa eri. Abalala bonna baatya nga singa emiisinga n'etalumalayo mwenna mu babafu. Ye ku bumalirivu bw'alina yagamba siyinza kudda Makka nga Muhammadi mulamu, siva wano. Era n'amalirira n'alubuuka najja, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yali akoze zikota gaadi n'ezidditaaki nga bali eno mu ddalasa okukuumaakuuma abamu abaaliwo. Baba bali awo nga guse ali awo n'ensolo ye bamumanyi, baakula naye Makka tyosi Amuru oyo nti yoyo. Kwe kusaba mubaaraza mani yubarizoni, ani aneŋŋanga. Basaba batudde awo, nabbi n'asirika. Amru bun Abdul Wudd bamumanyi talwana, asula atudde, yali wali ku nsolo ye, mani yubarizoni, ani avaayo kumwe naneŋŋanga. Ali ye yayimuka namugamba nti ya Rasulallah, mpa olukusa omusajja oyo mutabaale. Amru n'amunyooma kuba nti yali myaka gye yakukaana.
akukaana mumpe abasajja bali mwiti yange sagala kumpisa mu maaso kubanga jjukira Ali era mbona yali muto radiyallahu anhu yagaana Amru yagaana nze kulevo kwendi n'okulwana kwange mumpe akaana ako mwagala kumpisa mu maaso bawuma lwakola kyawo bampe abasajja bali mwiti yange era nze mu kirasi gyendimu astahi kwatibwa ensonyi okwiwa musayi gw'omwana ebbujja engeri Ali n'amugamba ekigambo ekyamukyankalanya n'amugamba nti nze mpulira essanyu okwiwa omusaayi gw'omusajja omukulu atalina magezi gategeera Allah we nadda ku bivumbe n'amusaba vaayo naye fayiti egenda kuba ku nsolo Ali n'akima ensolo ye ne bakwatagana era twagambye nti Ali yali muzibu nnyo mu mubaraza era yamumegga ate nga yali musajja mukulu kyo kimu si myaka gye ekyokubiri nga mukugu era nga n'obukugu bwalina si bwe bwonu akyali muto naye yamumegga abaliwo banyumya abamu ku baaliwo abalaba fayite baga nti ku supiidi kwe bali baddukira baafumula n'enfuufu nga tetukyabalaba okugjako sparks ezibuka ku biso byabwe kubanga ebiso byuma obitumeragana bimansa omuliro ku supiidi kwobongera ensolo ebeere mu position entuufu ate nga n'omulaba omulaba bulungi esayo naakuyisaamu ekiso bwe butendeka basajja bwe baalina tesigenda nakubifuna ebyo kati ensolo wansi mu kukyanga ebigere kubanga ensi ya musenyi yafuumuula ng'oza wayisewo mmotoka eneeyita ku luguudo lw'ettaka naye bo nga beeraba era baawulira buwulizi nga waliwo ekiggwa ebiso ne bisiriika ne bagaa nti omusajja oba Umaru oba omusajja amaze Ali agenda saba mulala ne balindirira enfuufu neggwayo bagenda okulaba nga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yali waggulu takibira ne zivuga nga yamumaze dda kiriva tugaa nti yali musajja muzira abasinga tebamanya buzira bwa Ali era n'abaana be Hassan ne Hussein baabusikira mu bitindo byabwe baali basajja babuwanyi namige abatatiitira eyo Ahzab nkunokoleddeyo muzimu ku events ezagwawo mu Ahzab Amr ibn Abdul Wud yajja era n'atushalenjinga radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yamwinganga era yamusa ku ttaka teyamulebya ku njuba n'obwajjenero bwe n'emyaka gye yalina n'obukugu n'obumalirivu oba bwe yandimaze Ali yandizizzaako ki kubanga yali amunyoomye era ng'ekituufu si yali weyitye kati banga musajja bawe nabasajja basambagere kujja nemugyayo akasajjasajja ne mukamuwa nti lwana n'oyo nti lwaki mumpisamu amaaso weyiti yange bifena nabuuzaako kuba emipiira tinga situlyanko Uganda ngezanya ne Brazil nanga nti tekisoboka nti kulwaki weyiti si emu tebayinza nakukkiriza kati asambe naani mumulwana bulwanyi era bwe bayinza okuyamba bayinza okuwa abasirikale oba abalimi beeri abalima ennaanasi nti zamba naabo nga lwaki fetusamba mayinja nti tekisoboka national team ya Brazil bagiwe ya Uganda tekisoboka weyiti si emu nakatono era noli yeebuuzi katulina kusamba nabalulu kakati ne Amr ibn Abdul Wud yali alabye nga weyiti si kyeki kumbe yali yeemu n'okusinga nawo era yamumegga ekigambo kya nabbi kyagaa nti wallahi ma sallaituha kyali kyakusaasira Umar ibn al-Khattabi n'omulumirirwa kubanga Umar ibn al-Khattabi ne banne gye bali bagenza okukuuma sayidi gye baaliko baali banakuwadde nga balabye kyabakula bubi obwanga tebasobodde kusaala asiri
nabbi n'agala abalumirwa abazzeemu amaanyi temutya naye kenyini sinagikola ki temulowooza nti mwe mwekka era temweraliikirira nyo nange nninga mmwe ate kyaliddamu nekibagumya nti olaba n'omukulu talinakola ki kitegeeza situli bubi nnyo naye baali batidde kyava batyako nti wallahi mbalayirira Allah nange mundabira wano sinnasala asiri kyokka nga ate nze nabbi naam faqumna ila bathan eryo linnya lya kyalo katundu kali mu Madiina fatawaddaa watawaddana nabbi nafuna wuzu naffe netufuna wuzu ne basaala essala eyo wakati nga enju emaze okugwa thumma salla ba'daha al-maghrib oluvannyuma ne basaala nga asiri ewedde magharibi tulabye nti enteekateeka y'essala ezo singa essala eba ekuyiseeko osookayo mabega naam baabu fadlu ljamaati wa wujubiha kaakati tugenze ku mulyango ogulaga obukulu bw'essala eyajjama omulyango guno bagenda kwogera ku nsonga bbiri enkizo n'obuzito obuli mu kusaala salaatul jamaa ne ebiraga nti eri waajibu twakogeddeko fajaala yasubbu kufaara quraish umaru yajja mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga avuma abajeemu bakuraish nga boonojja musajja talina magezi basirusiru batukeereza nga yeeyogeza enjogera bwetyo avuma bali naye so si kubavuma nga bamuwulira yajja ayogera ebigambo ebiraga nti abakkakkanya bavuma naye so si kudda wali obavuma nga bali ekikakatako bakolako ddaawa bajeemu kati bw'oba olekereza ebivumo n'obakolako dida yajja nga bujja nga mwina gye muveeyo ne banno naye mufunye obutakkaanya notandika okwogerera ate wano ebirala tebalina magezi tebategeera oba bakulirawa naye nga bali tebakuwulira ekyo kikirizibwa oba nga waliwo obwetaavu naye so si mmwe muli bino nebiri kubanga ekiri wajibu gy'oli bali bakolako ddaawa batole shahada ate obavuma obongera eri kakati omulyango tugenzeemu gulimu ensonga bbiri baabu fadli salaati ljamaahi wa wujubiha enkizo esswala eyajjama gyerina ate n'obwawajibu bwa salaatu ljamaa bannange esswala eyajjama ya nkizo nnyo eri obulamu bw'omwana adamu era nabbi bwe yali ayogera ku salaatu ljamaa sallallahu alaihi wasallama ffenna nga bwe tutudde wano tukimanyi nti nabbi yalunda nnyo embuzi si bwe guli yabeera nnyo mu ttale nayigayo ebintu bingi era bw'ogenda okwetegereza atukubira nnyo ebifaananyi nga bya mu ttale kubanga yali alimanyi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ashaitaanu dhi'bu linsan embuzi zirina emisege n'omwana adamu alina omusege omusege gw'omwana adamu ye shaitan ashaitan dhi'bu linsan ekisolo kye bayita embuzi n'endiga obweraliikirivu bwakyo mu ttale musege kati nabbi natugamba nti innama yaakulu dhi'bu min alghanamu alqasiya omusege mu mbuzi gulyamu yeyawudde omusege nsolo eri mu saizi ya mbuzi si nnene kusinga mbuzi mwali mulabeko ku wolf saizi yayo ebanga musege nga mbuzi eba endiga musege adhi'ib embuzi bwe ziba nga ziri wamu bwe ziti mu ttale nga zirya gutyawo ekisooka gutyawo omulunzi gutya omulunzi ekyokubiri nazo zennyini bwe ziba wamu ziba nzibu mubamu ennume zigutomera naye kati akabuzi akamu bwe kavaawo ne kagenda ne kaliira eri nga kali kokka omusige gusika busisi guti ebyo byonna yali agamba nze naawe ebyo ebigambo byayogera sallallahu alaihi wasallama
agamba nze naawe muntu yenna buli wava mu jama shaitaani temusanga mu buzibu kumusika kasita omuntu ava mu salatul jamaa n'asalira eyo mu nyumba mu ofiisi mu katale mu nankani mu kolido mu gadenizi shaitaani temusanga mu buzibu mu kumusika ate buli waba nga abeera mu salatul jamaa esobola omusika era nawo naye temusanga mu bwangu kyategeeza biri byonna byadde ayogera mbu omusege embuzi welyamunankani agamba nze naawe omusege shaitaani buli otandika okuba nga tusala jama kiba kitegeeza oliira eyo amakulu osaalira eyo era ekivaamu nokulaba nga tandisa okukwata ku cupa ecupa mugimanyi ate kasita okukwata ku cupa ebisigadde byonna ojja bikola kubanga ecupa etabula obwongo olwo bamaama onobayitako nga obwongo bumaze okutabuka esola zo oba okyazisadde ngaobwongo butabuka ebisigadde byonna oba osobola bikola omusege mu mbuzi gulyamu eyawudde amakulu shaitaani mu baana adamu esanga obwangu ng'ovudde mu banno tubeere wano ku muzikiti nkuutira abavubuka bonna bato ne basomesa bannanga basomesa ku bantu tukubirize nnyo abantu obulamu bwabwe bukuumire ku muzikiti oba emaali ebuze oba ebirala biganye bigenda ku muzikiti ebirala binatwegattako mpola naye kasita weesamba masigidi kubanga masigidi ye jamaatul muslimin allah yatukolera enkuŋŋaana zaffe mu mwaka nattirawo enkuŋŋaana eza buli kanaku 5 zituyambeko ku misege kubanga omusege tegutuula bwe ŋŋamba omusege mugutegera kati omusege tegukoze eki eba gubala butya bwe gukusika tegutuula nattirawo enkuŋŋaana 5 eza buli kanaku biidhinihi tabaraka wa taala zituyambeko okulwanyisa omusege bwe yamala nattirawo enkuŋŋaana eza buli wiiki ye juma era naye tuyambako okulwanyisa musege naddamu nattirawo enkuŋŋaana endala 2 buli mwaka zituyambako okulwanyisa musege enkuŋŋaana ezo lwaki salatul jamaa ekuyambako nnyo ku musege anti mujjako mumaze okusala vuhuri omwana omulenzi ayimuka wasomye ebigambo 2-3 kikukuba omutima oge nti wayi nanca oyo mbadde ntasi omwesibako naye kanve ku nanca ojja kunsula mu mazambi g'obwenzi olwo omusege gugenda okubakuguta ekifuba nga tokyenyeenya naye asigadde eri eka n'asalya mu nnyumba ye mu ofiisi ye esala olugimala ng'ajjayo essimu kubira nanca kubanga buli ojja ku masigidi waliwo ebirungi bingi ku masigidi waliwo ebirungi biki kyava tugamba sallallahu alaihi wasallama ahabu lbiladi ila llah masajiduha ebifo allah byasinga okwagala gyemizikiti ku nsi kuno ebifo allah byasinga okwagala mizikiti lwaki buli kalungi gye kali abalina irimu muzikiti abanoonya irimu muzikiti abaddu ba allah balongoofu muzikiti abagala okukola tawuba muzikiti abagala okukola amazambi tebajja ku muzikiti wajjayo bagala kugaleka olaba n'abatabufu bwe bajja ku muzikiti bakkakkana osanga rastamani atuddawo n'enjegereze mu bulago nga tavaamu ekigambo n'eki naye musanga eri mu bifo byeri aba ayogera tasirika azze n'enjegere n'ebiviiri ku mutwe atuddawo asirise masigidi bwojjawo onakufaanana baayo kati lwaki mbula ennyo mu kifo ekyo ekirimu ebirungi ebyenkanidde awo ahabu lbiladi ila llah masajiduha ebifo allah byasinga okwagala mizikiti wa abghadu lbiladi ila llah aswaquha ate ebifo allah byasinga okunyiigira byatamwa butale naye teyatugaana kukolayo teyatugaana kukolerayo lwaki allah anyiigira nnyo obutale buli muze katale nzanya matatu ludo abalimba abafere useegu
kunywa njaga buli era obadde okimanyi nti mu katale tokkirizibwa kutwalayo mwana muto gaga mugyewo nti kulwaki ffe tumalaga kubawo bigambo bo bennyini bakkiriza ye waabwe eri oba shariya bafuga eri halaali okufuba wagagambo bo tewali buzibu tokkirizibwa kutwala mwana muto mu katale tugenda kumwonoonera bwereere ne kiyamani yennyini yamugobya mu kifo ky'okugamba abantu bali nti mwekerawo okubawo agagambo agobya ono mwana jjawo omwana ono wano tebakkiriza mwana muto mu katale tugenda kumwonoona ffe tetusaaga beekakasaako obutasaaga mu bwononefu buli muze gwonna katale ate omuzikiti kyennyume kya katale buli kirungi kyonna buli mpisa muzikiti kati nekiba nti omusege guli ogulwanyisa biidhnihi tabaraka wataala labika nnyo ku masigiti labika nnyo kuki ku masigiti egamu ku makubo mujja okuyita okulwanyisa omusege naye gwo tegutudde ate nno mu bintu ebisinga okwewuunyisa mamudu ng'agenda mu bidongo byabwe sheitaani temukubako nnyo kifuba kubanga we yamumala gwakyagendako mu muzikiti gwe gwe basaako amaanyi agatagambika mujje ntya mu muzikiti guno mutwale mu paabu mamudu oli ali mu paabu kati wetwamumala wetwamumala dda ne programu tagimuwa amanyiibwe ziwera saawa ezi tikunaaba agenda ku paabu kakati yusufu ono tumufumiza tutya omuzikiti amaanyi gali ku ggwe kati wegabanga omusege gutaddeko amaanyi agenkanidde awo gwe ate bwojja n'oteetekako maanyi gujja kunafuya gujja kukola ki enkizo eza salatul jamaa nga bwagenda zitunyonnyola sallallahu alaihi wasallama ennyingi era twetaaga nnyo 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 okubeera mu jamaa wamu obumu olaba bakugana ne imaamu niwabanga mwononefu nga bwe tumuggyako teri ajja tusaaza oyo atusaaze naye jjama esigale ku kyalo bannange imaamu anywa ku mwenge bwe tumuggyako waliwo omulala nti tewali asaaze kubanga bwemugjawo jjama ejja kuva ku kitundu ekintu ekyobulabe katusaaze lujuuju waffe bwe tulifuna omulala nga tumugjaku kubanga yaliwo nagendako akatundu bakayita butale e Rwanda edda nga ku kyalo kuliko omuzikiti gumu n'omulenzi abasaaza mutoototo bwati naye nga afueta sigareti n'akakoofira kebeeta topi era nga mu mimbali mulimu evvu eryasigala amakulu ajja naye muki mulindeeko okukima maliwo akantu kange kano n'amaliriza kati bakima naye ng'oyo w'omugambirako bwoti salatul jamaa tekyaliwo temunyiiza seeka waffe mutuyambe jama temugeze ne munyiiza seeka waffe ajja kunyiiga ebigambo birabe nga gwe balinawo yekka jama erina okuba kubanga ekwatirira ebintu bingi baabu wujubi salatul jamaa wa fadluha oba wajibu baabu fadlu salatul jamaa wa wujubiha okulaga enkizo eswala eya jamaa gyerina ate n'obwa wajibu w'eswala eya jamaa zi hadisi tugenda okulaba mu mulyango guno insha allah tugenda somera hadisi emu yokka naam hadithi esoose mulyango guno eraga enkizo eswala eya jama gyerina ku swala ey'ekinnoomu okusaala eswala emu mu jama ofunamu eswala 27 okusinga asadde yekka eswala gy'osadde mu jama ezitowa eswala 27 ez'omu
amakulu asalidde mu nnyumba ng'ali yekka eswala eyiye ey'emu gy'asadde ebibuuzo sadda 27 kyategeeza mu hadithi eno. Amakulu ono eswala z'asaala yeetaga eswala 27 gwe ng'osaddemu egi emu bweti eyajjama. Amakulu gonna ogenda okumalayo 5 ez'olunaku omuba wala nnyo, ye yeetaaga okusalira ennaku eziwerako atuuka eswala eyiyo egi yenkizo wakati w'eswala yaffe. Era hadithi eno ate eraga nti eswala etali yajjama eba ntuufu era ekkirizibwa, naye yajjama yasukka okuba nti yabbeeyi ezituwa eswala 27. Salatul jamaa yasukka obuzito ezituwa eswala 27 ez'ekinnoomu. Hadithi eddako eraga 25 naye amakulu ge gamu. Amakulu ge gaki? Egamu neraga 27 eri endala eraga 25. Abamanyi ne balaga nti 27 ye subuhi ne isha, ate endala ziriko 25 kubanga salati subuhi ne isha zasukka okubaamu embeereza y'enzibu. Subuhi eriwo wakati mu tulo kubanga salati subuhi otulo wetusentalingira Allah we yagiteeka. Omwana Adamu wasinga okuwoomerwa kye bayita otulo we yateeka subuhi. Kati lwoguma n'otuvaamu Allah akwongerako amadaala. Yayawukana Allah tabaraka wa taala, tabuuzibwa. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun, tabuuzibwa. Otulo tuwooma tuggwako tulinga kikajjo, tulinga ekikajjo kiwoomererwa eri otulo tuwooma gukya. Naye awo wennyini we tuwoomera va mu buliri wayagala ogenda osaali. Kati salati subuhi ne salati isha, ate yo isha ekigifuula enzibu bukoowu. Twasibye tuddamu tunoonya kasente tuba tukooye, oli teswala yakuwummulako. Abalala yeekoonyeko eka ne bamuwako kajuyisi n'atulako mu bitebe byawo n'awulira obukoowu bwonna nga bukomyewo, mbw ate kati tugenda kumuzikiro sala isha. Kyava agizitoya ye ina 27 ezisigadde zirina 25. Damu hadith Abdullah ibn Umar, oyo mutabani wa Umar ibn al-Khattab, mutabani we owokubiri. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala salatul jamaati afdal min salatil fardhi. Salatul jamaati afdal min salatul fardhi. Al-fardhi yani al-wahid. Salatul jamaa afdalu min salatul fardhi. Kyategeeza mu fardhi salatul wahid. Eswala ya jamaa gye boogerako ey'oku muzikiri, so si mupangepangaawo ogundi musembezeyo emmeeza mu ddiiro. Boogera ku swala eya jamaa ku muzikiti mabega wa imaamu. Okumanya eswala gye boogerako yayawukana si eno ey'okujja nga imaamu jama ewedde ne mufuna wali gundi ono amanyi kulani gwe tusaaza ono atusaaza ono. Boogera ku salatul jamaa eya imaamu ow'omuzikiti, so si mu kasaawe, mu kagadenizi, mu kanankani, mu kawoteeri awo, mu classroom. Olaba ne mba muze ku masjidi naye ng'eya imaamu ewedde ne muteekawo wali, si gye boogerako. Si gye boogerako. Salatul jamaa eyogerwako wano ye yesaaliddwa emabega ne imaamu ow'omuzikiti. Ayinza okuba si imaamu wa muzikiti nga oluusi teyazze, naye eyesaalwa esooka eyo ye boogerako. Olajja kubuuza nti naffe wali kawooteri kaffe tugattagatta obutebe ne tubusembeza eri. Eyo erimu empeera entonotono, naye eno gye boogerako ey'amadaala ago yeeyo ebeerawo ne imaamu. Genda maaso. Anti hadisi eriemu neddako ziyogera ku kintu kimu, tuzimaleyo. وفي سوقه 25 ضعفا
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاته ما انتظر الصلاة. hadithi gitugenda okumaliriza nayo yeeyo olunaku olwaleero erimu ensonga eziwerako naye ensonga gyasoose nayo nti yebadde mu hadithi era esoose yagera ku salatul jamaa tudaaf ekubisibwamu erinnyisibwa amadaala 25 mu swala ey'ekinnoomu. omuntu eswala gyasadde mu banne yabbeeyi ekubisibwamu amadaala 25 min salaatihi fi bayitihi wa fi suuqihi, okusinga eswala gyasalidde mu nnyumba ye oba mu katale ke. akatale ategeeza mu ofiisi oba mu dduuka oba mu akeediyo oba wonna wooba osalidde. kakati wansi wa hadithi eno nabbi n'atulaga ebireetera eswala eri okuzitowa eya jama. ekyenjawulo ekiri mu hadithi eno n'akoona ku nsonga ezireetera eswala eya jama eri okuzitowa okusinga gy'osalidde mu nnyumba. kyabulaga nti wadhalika ekireetera ekyonga eyo okuba bwetyo teswala eri ezitowa ennyo. eno hadithi eyokuli yayogedde ebintu agambye nti 25 daraja agambye 25. twagambye nti abamanyi bakiteeka ku swala zino eya dhuhur ne asiri ne magaribi, ate yasooseyo eya 27 ne bassa ku subuhi ne asiri ne subuhi olw'embeera zaazo, subuhi ne isha olw'embeera zaazo nti nzibuzibu. kati n'atunyonnyola lwaki swala eno eya jamaa eyita ku ziri, n'agamba nti wadhalika olw'ensonga nti omumu bwafuna wuzu mu nnyumba ye n'agifuna bulungi n'agitereeza n'afuluma nga tafulumye kugenda kukogwa mu ndala yonna okugyawo ng'agenda ku ssala. tekigenda kufuluma nti ngenda kusala isha pitireko ne ku supermarket ngulewo omugaati, tekigaana, kikkirizibwa. naye waliwo abajja okusala jama ng'alina byabalirawo, hajigundo eyo mufuna namutayimigira ku muzikiti, abeera nnyo mu muzikiti omwo kaŋŋendeyo. si kyekyo. niye okugamba nti ŋŋenda kusaala bwe naba nvaayo nkuleko nekino obanga ŋŋenda nkule nekino, kirina buzibu, kikkirizibwa. waliwo abalabikako ku muzikiti ng'alina byabalawo, alabikako tubadde mu bululu bw'omutumulibangako ku muzikiti naye kati yeesimbyewo okuba nankani azze nombuuza bulijjo obeera ku kyalo kino nti isulaawo tinga sikulabangako ku muzikiti, ate n'aseka. kati n'alyoka akuwulira ensonga ekoze eki njagala kaki kalulu. kati n'olyoka kamutema nti masigidi tebakuliramu kiki campaign, genda mu bisaawe by'emipiira, genda mu hoolo naki, naye masigidi nedda kyanedda njabawayo akantu nti ekikulu si kantu. kati yalowooza bagga nti ngenda kuwayo ku kantu, akumenya omutima okkirize. ebintu byonna byonna okkirizanga akantu nga si bya Allah, ebya Allah tokkirizanga akantu. obubaasabaasa obwo nga basesetula amateeka ga Allah, obubaasabaasa bwe bagaba ku baimaamu abawalimu, twakwesiga netukwasa omuzikiti gwaffe otukulembere, bakuwa obubaasa n'obukkiriza nosesetula amateeka ga Allah. olabagana kulangiramu kibuze, anyagiza essimu, tufunye essimu eno yani eno, bantu bazze kusaala, oli erabidde essimu ye wali tokkiriza nti eno essimu yani, kubanga kiri mu layini ya ibaada, babiganye. ate ng'ojja tugamba twagala bululu, twagala bululu nedda. kati ensonga y'okujja ku masigidi y'oli abazze kusaala salatul jamaa so si kirala. n'afuna wuzu bulungi n'agitereeza, teri kigere kyassa ku ttaka okugjako nga Allah amusangulako amazambi n'amuwamu n'empeera. kati eswala eyajjamu etandise okuyita kweri, oli takifuna. asalidde mu nnyumba ekyo kakikola ki? ono buli kigere kyakinya ku ttaka bw'ati, waliwo amazambi Allah gamusangulako ate n'amuwandikako ebirungi. buli kigere hatta babani Salma
olwo kabira bagitanga Banu Salima Madina bwe bakiwulira ne bagala basenguke beeyongereyo eri ebigere bibeere bingi basahaba abava mu kabira ya Banu Salima baawulira nabbi agamba nti buli kigere kyosa ku ttaka waliwo amazambi alaga akunaazaako ate naakuwa empeera nga bali babasula kumpi nti wano nno waliwo empeera katweyongerewa eri ebigere biwere nabbi naga nti ate temwekaluubiriza ekyo kimala temusenguka kutuuka kutunda kibanja kyo gwewera kukola ki kati ekisookera ddala ayasalidde mu ofiisi mu ruumu ye ekyakifuna salaatul jamaa aweeyitirawo kaakati bwajja ku masigidi jjukira nti bwetuuka ku masigidi oluusi oba waliwo akadde eswala okutuuka nasala tahiyatul masjid n'atuula ebbanga lyatuula ng'ali awo atudde tasaala baliwa nti ali mu swala tuli fenna ebbanga lyatuula awo ng'alinda esswala bamubala nti ali mukola ki mu swala munda osadde tahiyatul masjidi ozewola eddakiika 10 okusala magaibi nosala tahiyatul masjidi n'otuula awo obaliwa nti okyali mu swala munda eyenkizo Allah agikuwa ezo zonna mpera paka ebanakima abavunizamu balowooza nti abategezamu za faraza ku faraba niyo baya sunna bw'asala tahiyatul masjidi n'alinda magaribi aba mu mpeera bw'asala magaribi n'alinda isha era baliwa nti akyali mu swala wabula afuna ekyo abeera muntu ogwo aliwa nga bamaze okusala esswala eyo n'atuula alinda eddako yeekumidde mu layini era ya ibaada kusoma Quran adhikaari so si kunywa ate mipiira kubanga ate wanyumya emboozi z'ebbali ate tafuna kiri bwadda ku WhatsApp n'abikula Facebook n'asenda takifuna akifuna yamala okusala erakeza ebbiri eza tahiyatul masjid najja Quran nadda mu adhikaari nadda mu istighfar nabanga era ali mu layini ya ddiini naye budda ku simwalo sente bwaziwereza maama bagambye eri ente yazaala oyo takifuna katulemu essaawa 4 akifuna yeyeekumidde era mu layini y'eddiini eya ibaada era kyekimu n'oli asaddako eŋŋamiya ku jjuma man igtasala yaumul juma thumma ata fakaannama qarraba badana hadisi ejja maaso jagiraba ajja mu ssaawa esooka ku lunaku lw'ejjuma n'ajja mu ssaawa esooka abanga asaddaasa eŋŋamiya essaawa esooka kati yaweddeko nadda tezigenda mu 4 yaweddeko dda kubanga ebeerawo ng'enjuba emaze okuvaayo ekigero ky'effumu gye twayogeddeko eri tuli fenna essaawa esooka so saasooseyo omuntu abamu wajja mu muzikiti n'agira bw'ati goza size nsoose n'alingizako n'erimbakyala naga nti kati eŋŋamiya ey'emu naga nti kati nina eŋŋamiya zange 8 si kusooka mu muzikiti kali kaba kadde muyinza n'okubeera 10 mwenna ne mujja mukadde ako muzifuna so si kusooka mu muzikiti ng'omuntu obula kugira mu kadde kali akasolati duha akasooka n'otuula mu muzikiti mpaka kusoma kutuba ekimuweesa eŋŋamiya kyekiruwa amakulu n'atuula mu muzikiti n'abeera mu ibaada so si ate emboozi era bwakuba emboozi nejjiri ayinza obutasaddaka wadde eggi ekimuletera okusaddaka eŋŋamiya goloza omuntu okujja mu budde obwo enjuba yakavaayo bweti bweba Qur'ani agisomye zisunna zisadde adhikaari azikoze ibaada z'abakoze abo ziba zisaaga obuyitirivu bwa ibaada z'abakoze faka annama qarraba badana abanga asaddaasa eŋŋamiya kozi twagamba badana kitegeeza ki twagamba badana kitegeeza ki aba bwe tubisoma tubireka eŋŋamiya y'owaka eŋŋamiya y'okusalibwa gye bayita badana
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. البدن ينغمي يغنو كساليبوا oba Eid al-Adha oba yakusaddaka nyama oba ingamiya tekeddwa nga yakusalibwa gyebeta budina oba badana tuli fenna. Ate annaqa yeyonsa ingamiya enkyala ng'eyonsa eyitibwa naqa. Ate al-ibil yengamiya erundibwa ewaka olunda ez'okulunda eziri mu kisibo. Ate arrahila yetambula safaari buli wekyusa erinnya ekyusa n'amakulu. Ate al-iiru was'al al-qaryata allati kunna fiha wal-iira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Al-iiru yetisse emaali, al-muhammala yetisse engamiya, yetisse emibiboota, yetisse emigugu, emaali y'abantu. Allah yawukana buli kimu akikozesa nga tekina makulu yibeta iiru. Al-iiru yeyetisse ki. Kakati engamiya okugisaddaaka ku lunaku lw'ejjuma atuula mu muzikiti n'asoma zikaati n'asoma Qur'an n'atendereza Allah naye badda mu kwebaka nga bagimuggyako, badda ku kasimu akuba anyumyeko nennyina bireko ku mukwano gwe weejinji nga babimuggyako. Kati noono abalibwa nti ali mu ssala ng'alinda esswala ejja mu maaso ebbanga lyamala ng'akumidde obulamu bwe muki mu ibaada, si kudda ku masimu kwanukula zi WhatsApp eno message nadde sigirabye. Era omuntu oyo bw'amala okusaala n'atuula awo alinda essala bamalayika bamusabira. lam tazalu almalaika tusalli alayhi, bamalayika tebalekerawo musabira. Naye jjukira bakusabira edduwa zaabwe zaanukulwa. Bamalayika edduwa zaabwe zaanukulwa kubanga tebalina mazambi. La ya'suuna allaha ma amarahum, tebajemera Allah. Nino nga bw'otunira malayika gwesabira bwafaanana okufuna omukisa malayika ekusabire. Edduwa z'abamalayika zikola ki? Allahumma salli alayhi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamuhu. Ezo dduwa satu dwezi. Ayi Allah musaasire, ayi Allah musonyiwe, ayi Allah museeko okusaasira. Allahumma salli alayhi, ayi Allah museeko okusaasira. Allahumma ighfir lahu, ayi Allah musonyiwe. Allahumma arhamuhu, ayi Allah musaasire. Ebbanga ly'omala ng'otudde awo mu masigiri edduwa ezo babeera baziddingana. Era bamalayika gwe basabira yatudde mu masigidi era ng'ali mu layini za Allah, layini za ibaada. So si Arsenal ne Man U ne people power. Emabegako ekibaddewo wano ng'osala oluggu wali oyo akalulu kanyumidde katya, abuuza kalulu. Ne batula masigiri okuva ku Maghrib mpaka ku Isha bali mu kunywa kalulu. Si beebyo. Ddamu hadith. Essola y'omwami mu jamaa tudha'af, ekubisibwamu okusinga essola ye gy'asalidde mu nnyumba ye oba gy'akolera emirimu gye. Naam. Kaakati nno mu COVID muno tulabidde ekigambo kya nnabbi ekyo sallallahu alaihi wasallam, kubanga abawalimu bonna badde bakubiriza abantu wuzu gifunireka, togifunira ku muzikiti. Wuzu y'ewaka yesingako bulungi. Ebiyiga ebibeera ku muzikiti bya emergency.
ebiyigo by'emizikiti, ebiyigo bya lukale tobyegira nnyo. Bw'oba nga osobola okufunira wakaawo oba mu ofiisi yo oba ku mulimu, kyekisinga obulungi. Era n'empeera ziba nnyingi okusinga ate ku muzikiti. Naye ate abamu ava ku muzikiti mbu ate ava ewaka nja kufunira ku muzikiti. Ewaka ewasinga. Idha tawaddaa fi baiti, bw'afuna wuzu mu nnyumba ye eri n'ajja ku muzikiti. Ebiyigo by'oku muzikiti bya emergency ng'oguddemu obuzibu, teweeyinulira nnyo ku biyigo bya lukale, bibaamu endwadde nnyingi. Obuyonjo bwabwo tebukuumika, buli omu abikozesa nga bw'asanze. Kati akalayini ako ate twakazudde nnyo mu covid muno. Oba osobola okuleka ebiyigo bya lukale mu covid, oba olina akapikipiki oba akamotoka k'okugula amazzi gagawuzu gabeera omwo. Ku mulembe guno gwa korona, okufunyisa amazzi g'oku muzikiti wuuzu mu budomola bw'oku muzikiti aguze miniwoota w'2,000 asinga. Olejjaga nti 2,000 nga nnyingi, ez'eddwaliro ezinaakujjanjaba z'entono. Ze tunakujjanjabisa mu ddwaliro z'entono. Weeteekemu 2 okusinga obukadde ne kuba sente n'obukadde bwe tugenda okuzipendingirako ng'oli ku platinum. Damula nnyo emabega. Lam yakhutu khutuwatan, talina kigere kyassa ku ttaka. Allah amusitula eddala, amakulu amuwamu empeera. Era n'abaako amazambi gamusiimuulako. Bw'amala okusaala essala ye, bamalayika tebalekerawo mumusabira. Maadaama fi musalla, ebbanga ly'omala ng'osigadde awo osaalidde. Ekyo kitiibwa ky'amaanyi. Allah akubala nti okyali mu ssala munda, ebbanga ly'omala ng'otudde awo ng'olinda essala. Kitiibwa ky'amaanyi, tekimala gafunika. Kitiibwa kya bbeeyi. Waliwo ebitiibwa Allah byatugabira. Allah twagala nnyo. Omuntu afiiridde mu hijja, omuntu afiiridde mu mikolo gya hijja asigala ng'ali mikolo gya hijja ne mu ntaana paka ku yawmul qiyama, abalibwa nti akyali mu hijja. Era ne ku yawmul qiyama agenda kuzuukira akyali ku talbiya. Nga bw'atugamba sallallahu alaihi wasallama, fala tukhammiru ra'sahu, tebabikka mutwe gwe, kubanga ali mu hijja tabikka mutwe. Mayitiza mu hijja ozitunira abana batya bafu, kuyinza obuteeba kujja baloota kubanga babaleeta bonna tiri kubikka mutwe gwe, yegubira bweru kubanga ali mu hijja tabikka mutwe. Abalibwa nti agenda kubeera mu hijja ne mu ntaana ye ng'akyali mikolo gya hijja ila yawmul qiyama. Era fa innahu yub'athu yawmal qiyama mulabbiya, agenda kuzuukira akyali kutigamba labbaika allahumma labbaik labbaika la, ye kyagenda ozuukukirako ekyo. Kati musubira kulagawo oyo tiyitawo ogende mu muliro ng'ali ku labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ebyo byonna bitiibwa biwaffe, atwagala nnyo lwakuba se twagalika. Waliwo omuntu gw'oyagala nga tayagalika, muzze nadde nga mayitawo nadde lunanga waliwo obuzibu nti nze wenjagala. Ekitiibwa kiikyo. Wala yazaalu fi ssala man ntadhara ssala, nze mubala nti akyali mu swala kasita atulawo n'alinda essala. Zonna ezo mpeera zonna kitiibwa kya bbeeyi. Naye era omuvubuka akulaga nti ate ava wano n'atwale ku nnyama wali ewookera ennyama ne banyumya paka we banayazinayisa ate n'adda. Ekyo nno n'akikola okumala omwaka. N'obuuza baali banywirangawo biki ebya buli kanaku wali buli kanaku. Kale katugambye nti walinawo kaboozi nga nti ennaku 3 wano olumu wali
naye zonna ziwa wali kikyakituwadde wala yazaalu fi ssala man tadhara assala si ya farada yokka neya sunna osadde tahiyatul masjidi olinda dhuhuri akakabanga kotuula allah wala okyali muki mu ssala kati zonna zonna enkizo ziweebwazze kusaala jama ate asaalidde ewaka ne bwasaala sunna kabuliya ya dhuhuri n'atuula mbu alindemu oluvannyuma akima asaale takifuna ekyo akiwa yatambudde najja ku muzikiti ekyo bwakiwa allah tabaraka wataala asalidde ewaka takimuwa tuli fenna bamalayika okumusabira era basabira yazzewa ku muzikiti ayasigadde eka tebamusabira kakati gwe munnange oyinza okuddayo tugamba nti swala eyewaka evuganya ey'okumuzikiti eyina ebyo byonna eyinza okuddayo malayika yokkayoko okukusabira kyokka ekyo kale katugende nti okutambuza ebigere okijjeemu kino nti ebigere binatambudde malayika okubanga ekusabira kyenkanika olw'ensonga nti akusabira talina mazambi akusabira edduwa ze zaamukulwa eyo byonna byonna mikisa na bitiibwa allah byatutuwa n'okuba nga twongera ku ibaada zaffe wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair akadde akabulayo kano katuneko ku bibuuzo inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'abakyala nabo bafuna amadaala b'ekitiisa basaalire ku muzikiti. Tugenda kulaba ekyo mu maaso ekyabakyala kubanga omukyala essala yesinga ebbeeyi yasalidde ewaka. Omukyala tugenda mulaba mu maaso buuza ekirala. Nga bwe twalabye okusooka nti waliwo essala ezirina amannya agasukka mulimu n'eza farada zonna zirina amannya agasukka mulimu n'eza sunna zirina amannya agasukka mulimu waliwo n'ezirina amannya 5 4 5 3 sigamba 10 3 4 5 anti mu Uganda bw'ogamba 3 4 birenze okuza mu 30 40. Salatu al-ishraq ye salatu al-duha fi awwal waqtiha. Salatu al-ishraq ye salatu al-duha fi awwal waqtiha, mu kiseera kyayo ekisooka ng'enjuba yakavaayo ekigero ky'effumu bweti eba ishraq bw'ekeerewamu neefuuka duha nga bw'olaba layiri era ye tahajjudi bw'osaala nga tonneebaka eba layiri bw'oweebakako ng'efuuka ataani tahajjudi naye ng'eri egi eriemu. Naam. Damu kati agasse ebintu bibiri, entandikwa y'olunaku n'esswala esooka mu lunaku byawukana. Atandise agasse ebintu bibiri, entandika y'esswala n'olunaku olusooka, n'olunaku lutandika ku magalibi. Buli we baziina magalibi tuba tukyusizza olunaku. Era kyobola bwe tuba tugenda mu Ramanzaani tusooka ate talawuya kubanga tuba tumaze okuyingira Ramadan. Era bahafidhul Qur'an abasaza salatu taraweehu ku lunaku olusooka babeera ku bulindaalo, omulajja anaasooka wawula n'atuula awo alinde balangirire oba enkya kusiiba akumemu, obaga nti enkya kusiiba ng'akoleeza kubanga tuba tuyingira Ramadan. Ku magalibi bwe tuyingira mu lunaku olupya, naye si magalibi yeggulawo olunaku, ate subuhi yeggulawo olunaku. Esswala esooka mu lunaku kirala n'olunaku lutandikira nakyo kirala. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Oyingira mu masjidi kutahiyatul masjidi ne qabliya eriwo esinga linnaani. Ekimanyikiddwa mu baatusooka b'abalongoofu qabliya bazisaliranga waka. Tahiyatul masjidi yaleeta mu masjidi bwe kiba nga kisobose nga toli wala nnyo ne masjidi
era owekitiibwa Dr. al-Ustadh Saud ibn Ibrahim Ashuraim ye kabuliya zonna zisalira waka n'alyoka ajja ku masjidi n'asala tahiyatul masjidi n'alinda essala. Ebyo byankinyumizibwa dereeva we yabinyumya ate nga ye dereeva we ate olusi sheekhe yamuvuga. Omanyi okudda ku dereeva ate nga gw'omuvuga kubanga baagala nnyo okwetoowaza n'amwevugira ate yeeseka Hudhaifi Ali Abdurrahman al-Hudhaifi baba wabaddereeva era bafuna n'omusaala okuvuga imaamu niye muganja kuyita dereeva aganteze n'okumala emyezi ena tampitanga zingate omusaala ngukola ki ngufuna nja kuyita bo balaba si kirungi muntu mufula muddu abeeraawo lwanamuvuga amalamuwa programu kati wiiki ejja ku Sande njagala ojje tugenda Gindi teekateeka tujasulayo naye badereeva baawano musajja watakunyumiza n'ogamba nti yarabbi omanyi omuga nti tugenda liira vuga kubanga anavuga olugendo lwaliira n'okwebaka kuba kwa njawulo. Okwebaka obwebasi kuba kwa njawulo osobole okuwummula obulungi ovuga olugendo naye amugwako bubi tulaga wa boosi lira kiraba babasula mu bituleera muntu muteeketeeke yavudde ekata sibudde munne nti tugenda abimusuddeko busozi tuli ffenna. Era eddiini y'obusiraamu yagenda wala bali abasajja babateeketeeke amugamba nti kakati tuneyo safaali teekateeka mukyalo mugambe wano bagwako bagwe dereeva waffe wa wano tamanyi taba talina puroguramu tamanyi nakumanya gye balaga ayinza omugamba nti tukwata olwo oluguudo agenda vuga kilomitas 2 tamanyi mugamba bikwata buvuga nja kugamba n'alinya omuliro agenda okulaba kukumudde kilomitas 10 ebi 2. Ekyo kintu kya bulabe oli muntu si muddu. Sheikh Hudhaifi yajjanga ku University Madina nga yeyevuga okubeera nti oyo imaamu akulembera omuzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulowooza nti kyakusaaga naddala ate mubo baba mu ekitiibwa ky'amaanyi naye nga ajja avuga mumaloka yowaali deriva omulina lwaki anvuga mmanyi ovuga nfunye olugendo lunene namuyita nanyambako ate n'olugendo lunene era bavuga babiri kyakooye kati awummulemu wanaani akoowa okoowa biki tetukuwa omusaala ebintu ng'ebyo mwana ngo byowalanga Allah wabanga kusudde eddaala omukozi wo binadamu si muddu si kisolo si mutayimbwa. Naam sahaba yitibwa Zaidi yali muweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ninga ate Nabbi bamusanga ayolereza Zaidi engoye kati kubona ni muweereza Zaidi muweereza wa Nabbi Muhammad Nabbi akutte kanzu ya Zaidi agikunya ekyakusaaga oliti. Naam singa bafuna buzu nakusa ku mikono neva muka nziramu buto oba nda mu maaso abantu bangi baba afuna wuzu n'abaako ekimuvaamu abalowooza wuzu emuweddeko eriwa gy'otali ekugwako etya nga togirina tonnagifuna ate nga ekugwako kye bayita wuzu omala kunaba kugulu kwa kkono ne kuggwa nga tonnaba kunaba kugulu kwa kkono okusembayo oba tolina wuzu kati ate ogamba nti ekuweddeko wabula ate tekikubirizibwa kubanga ate ofuna wuzu nga ate n'okola mikolo mirala kubanga batugembe batina kuggwako wabula singa kiba kibaddewo accidentally oba olina kiki oba ogenda bugenzi mu maaso so si gwe ate kudda mu bibyo. Naam alaikum salaam. Sente za zaka Allah yazigaba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم غاية بويغيندا
tetukkirizibwa kugula mizindalo gya muzikiti mu ssente za zaka, tetukkirizibwa kusasula mazzi ga muzikiti wadde amasanyalazi wadde ebiwempe mu ssente za zaka. Yagigaba Allah tabaraka wataala abo yagabira be balya ssente ezo, bw'ozikyusa oba oli azamanyiza, era batukozeseza zaka mu bifo ebituufu. Zaka weeri amasanyalazi tegaliiko, tekwatwako musonde mmwe wano abatudde wano tuzeeko amasanyalazi g'omuzikiti. Zaka erina emitemu egigirya, okuggyako nga gino emitima nga tubawadde ne batugulirako amasanyalazi, kati nga bawala amirina aleiha, kubanga ne imaamu ali muba amirina aleiha, wetumala omumuwa zaka ye nga atugulirako amasanyalazi ga mitwalo 5. So si nti tetunawo zaka wano nti musenooko tekikolanga. Ekimugabisa zaka eyo kutulaga weeraga, eyo aya si kimuli kutulaga zaka wekola ki, abali mu layini eyo be bokka abagendako zaka. Tuli fenna okujja kuba muallafati qulubuhum bangi, kubanga muallafati qulubuhum bamiteeka 3. Muallafati qulubuhum abasiraamu abapya abakasiramuka bafuna ku zaka, ne mbaamu n'abantu abalala betulaba nga bayidde nga tannasiramuka naye nga tumulaba ajjirira ayogera nnyo ebyaffe, waliwo abantu bolaba nga ayogera nnyo ebyekisiraamu naye nga si musiraamu. Tuyinza omumuwako ku zaka tubanga abamugulirira okumusimisa n'okwongera omwagazisa eddiini yaffe, era naye tumuwa ku zaka ayingira bamu allafati qulubuhum. Omuteeko ogwokusatu abaakabenje gye tuli abalina ab'obulabe eri obusiraamu, ayinza okuba jeno w'amagye, ayinza okuba mukambukambwe, ayinza okuba ng'otumuwa ku kasente ayinza okukola ki agakkanamu nga sajja bampanira akasente kaabwe luli sijja batabukira, tumuwako ku zaka. Ab'obulabe eri obusiraamu katuyinza okuba bagala kuyisa pulaani y'amasiri yammwe nga ali mu KCCA alina oba wa sayini naye nga muziku, muzoke mumutegeka zaka mweyo akasente obukadde 5 buubwo genda onywemu kasukaali. Tugenda okuleeta pulaani yaffe tuyisa mu muzikiti ega nti abantu abo kambawo essayini, eyo tebamu allafati qulubuhum bamiteeke meka 3. Abasiraamu abapya bannakajja ne betusuubira bayinza osiramuka tubawaayo baagazisa ne betutya obulabe bwabwe gye tuli. Eyo nno aya yakusoma nno, kubanga buli muteeko gulimu abantu abayingiramu. Naam. Nalaba ku Al Jazeera nga mu Palestine bafuula abakyala babiri abalamuzi mu kkooti z'Australia, abakyala bakkirizibwa okuba abalamuzi. Abakyala bakkirizibwa okuba abalamuzi mu kkooti eza sharia bwebanga ekkooti egenda kutuuza abakyala bokka. Bwebanga ekkooti egenda kutuuza bakyala bokka, so si mukyala kwesimba mu baami. Omwami yatondebwa obutonde bwe ng'omukyala alabika obulungi watandika okwogera, ye atandika kusiga bufaananyi, n'asiga obufaananyi n'atunda obwatu, kati tani tumuteeka waawo, agenda kufuuka fitina eri abaami, ate nabo bamufuukire fitina, kubanga tuweza nti bwafuuka fitina eri abaami n'abatabulatabula bajja mumuleka, kakana bamutabudde naye ate n'omwami we eri, kati obutaleeta fitina eyo tajja. Naye ekibanga ekkooti abakyala bokka, lwaki tetuteekako bakyala? Era ne mu kkooti z'obusiraamu wadde ziri mu baami oluusi twetagisayo abakyala, kubanga ayinza okuba gwe baleese alina emisango mukyala, ayinza okuba gwe baleese mu kkooti mukyala, anannyonnyola ati abaami abatudde awo. Bwekibanga kkooti y'abakyala n'abakyala tekirina buzibu. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam. Abalaba ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga tebamukkiriza, oluvannyuma ne bamukkiriza nga amaze okufa, ayitibwa batya? Esooka eyo kiraasi y'abantu nga situgifunangako, nti ono yaliwo nabbi bwe yali akolera ddaawo yabigaana, ate nabbi bwe yafa natula shahada simuuliranko era simanyi bwe bamuyita. Naye ayinza okuba gyali mu byafaayo naye sinnamusomako nti ugundi bw'ati
nti omulaba oyo nti yasooka kugaana simanyi. Naam. Kiramulo kitukubeera ne abu nga ejjukiriza okusalira nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ogiseerekera like 10 minutes nga ekugamba salira ala Muhammad. Nedda okujjako ng'essimu tegenda mu bifo ng'emmanju ekizibu, kubanga ojja kuba oli mmanju yeesuleyo eddoboozi naye ng'ekigambo nti salla ala nabi salla ala nabi salla ala Muhammad salla sallama tekijjira mu bifo ng'ebyo. Abamu bajja kuba bafumbo bali mu geemu egenda mu maaso yessimu eyiweko. Kireke gwejjukira wekka n'obwongo, wejjukize wekka n'obwongo, naye tekikikubiriza ekyo kiteeka mu ssimu olw'okuba nti essimu yo temanya bifo by'olimu nti wano wakkirizibwa oba tewakkirizibwa. Naam. Era birimu empeera. Adhaani ya rediyo, TV era oddamu era nedduwa n'ogisoma nga okwazina kuwedde lwakuba tetugibala. Toddanga awo nti wabuhulira adhaani yawedde ku rediyo kanti kadinze kankime bukimi nsaale. Nedda. Adhaani ebalibwa eteekeddwa okuba nga eri live so si ya byuma. Abo abazinya bali ku rediyo abalala baafana dda babikwatireyo Saudi Arabia emyaka nga 2 emabega. Kati oyo mwazinya batatwazinira swala yaffe. Nedda tuli ku muzimu ate omusajja yafa dda. Naddala okwazina kwa rediyo paalo n'okwa voice ne Salamu TV abazinyi baafa dda abo maloboozi ge bakozesa. Kati okwazina kwe tukonsideringa nga tusaala kulina kubanga muntu waali okujjako nga oli rediyo wa TV nga omwazinya ba live. Oliti okwa Salamu TV kuva gindi naye tera tekuli live bakurekodinga burekodinzi kwa Supreme Council naye tekuli live bagenda ne babikwata ne babifikisinga mu kompyuta ebiteekayo. Okwazina kuna kuba Dubai bali bagala okuleeta enkola eyo ng'abantu bali busy n'emirimu kati ng'emiziki tebagala bateekemu kompyuta babuhuli bwetuuka nga kuli automatic switch nga yeetekako emizindalo nga bamashekhe ne bakigaana. Bamashekhe baakirabukira nga kirina byekigenda okwonona mu maaso kiba kitegeeza time ejja tutuuka nga n'okukima nakwo kuli automatic time etuuke nga n'okusaza kulyani anti bagenda babyongerako mpola bati muteekayo kamu neweeta emyaka musooka mulindamu ekivamu ne wajja abagezi nabo ne baleeta akaabwe ne watambula emyaka. Bamashekhe baga nti mujja kwonoona okwazina kusigale nga kuli live ti abavubuka baba bize n'emirimu wadde. Kati okwazina wekuli nesula weeri babiriraaniganye teeza eddakiika ezo asatu eziri wakati w'okwazina n'okukima aba akozeemu ssente endala tantiraba. Babashekhe ne babigaana kyali kijja kutandika ng'ekisaaga wandigenza okumaliriza nga magalibi kompyuta yetusaaza abandigenza okujja mu myaka nga 10 mu maaso nomujjabuzi ne mukola muti kompyuta ekola ki bantu bali busy bw'ojja gatta ku layini osaale ojjuze ogende. Amashekhe ne bakigaana okwazina kuna kuba live si kwa kompyuta. Naam. Imam bw'ensala sunna zange nga nsaala ng'akanyanya omulundi gumu kitya? Ekyokusalira akenya kiri ku salatu layiri kyakkirizibwa ku layiri. Endala zonna nedda oba duha oba qabliya ya dhuhur eziba 2. Ekya layiri kyakkirizibwa okubeera 2 oba 4. Naam. Ekyo kyogerwa ne tukirina bujulizi. Ekyo kyogerwa nti ojja kusanga nga basaala isha nga bwe tunnasala magaribi obeegatteko osaale magaribi gwe nga bwebasala isha bujukira isha yalaaka 4
webayimuka okukime ey'okunagwa otuule olinde bajje bakutoze ekyo kyogerwa naye tekirina bujulizi kyogerwa era kisomesebwa naye tekirina bujulizi naam esoma kifunze tugalewo nakyo waliwo bannanga abamu bamugamba okuwandiika ekibuuzo question ne situation byawukana yinadira situation nagitanga question خلاص خلي اسبوع جاي وش الجاي ان شاء الله ekibuuzo tekibala ndayini 3 kama katono niyo lina kuwandikira paragraph namba embeera kakati omwami oyo yansanga ku university netwagalana netugenda eka ne batuwoowa nasukka kunyumizaamu life ye eyo situation teetagisa kujanga kibuuzo ekibuuzo kiba kibuuzo tumaliriza biibnihi tabaraka wataala atugamba okeerewa gezaako okulaba nga tulina olunaku lumu mu wiiki bwe luba lumu twayagala tusome ku budde obuwerako ekyo kiri gy'oli ekyokubiri buli omu yandibadde aba n'ekitabo ekyo hadithi yonna gye tuba tukonyeeko kakasa ntoliddayo okugyerabira amakulu gaayo ne fiqh yalimu ne kisu erimu ne aya zaayo tusobole okuba oba oliawo tunaafunamuko ku basomi abalungi naye ekyo kijja kubeerawo nga olina ekitabo owandiika otuuka mu time naye kati waliwo ajja nga tusomye hadisi nga 5 emabega ezazibuuzi naye luli najja nga tusomye nga 5 ezazibuuzi kati ate walimalirizanga nti ekyo ekitabo nakisoma naye kimalako wajja okugamba abantu ekyo ekitabo kyonna hadisi 4 mu ago byonna nazisoma ez'ettaano ettaano gyagenda abuuka ate ajjagaye nti yasoma kyonna okeera kikulu luli fenna olw'ensonga nti obanga weegendereza ekitabo kino kyetusoma ebintu byaffe biri mu bulamu obusinga biri mu kitabo ekyo tukola puroguramu z'ebibuuzo neseeka kiti naye ebibuuzo ebisinga 90% babuuza mu kitabo ekyo era bwe waba weegendereza nowuliza ebibuuzo ebyo ojja kulaba nga obujulizi bwe tuleeta buli mu umdatul ahkam atera ate okubuuza ebiva mu ekyo ate alina kuba sheekhe naye aba bulijjo byonna byagenda okubuuza mu mulyango ki gwonna bagwa talaka bagwa kusiiba bagwa abirumu kati bakitegeeza bwe osomye ekitabo ekyo bulungi n'okitegeera tujja kufunamu omusomesa omulungi biidhinihi tabaraka wataala wabaraka llahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh